kati ebibye mu kubizibu bye tusanga nga tuteekateeka omutendera gwa East African Community twali tetumanyi nti ate gavumenti zigenda tutandika kiddanyuma oba kaita kaddanyuma manyi bagamba bw'otunula emabega ate n'otandika okutambula eyo gy'olaga era nze ebiseera ebisinga neewunya President Museveni kuba talina lunaku lwa muka n'ayogera n'atayogera by'emabega history abatusomesa abakolone ayogera naffe bazzukulu mwe abavaako there is a consensus on history tewali amuwakanya amazima weegali batukolonizinga bakola ki basubula abaddu there is no contention on history contention eri ku current ne future history tumuleke tubesinge kubiriwo ne bijja wetujo bijja President wa Uganda bamubulire era kyovola ate kituufu kyoyogedde omanyi nze mulaba kati yasooka n'abanga abantu be yajja nabo bamutawaanya nnyo n'akulukuta nabo babeesije bona nabo naye kati yagenze okubamalawo kyatuta akabanga ng'ate n'abaana bakuze kati abaana batandika omusaba obukulembeze kakati agirabugiza naga munvire mpitewo kati buli kyayogera kati ayogera ku bazzukulu kakati kuba bano era asoka fero Ugandans especially era abaana kati tuli mu lutalo kuba kati twagala obukulu kati abazzukulu abatabwagala baliko mwe yabalesedde eri yabudde yeno kuba bwagala kubanga twagala tuwe tugire so nolwekyo obuye bukodyo obwe akulengeza mu maaso twalina omwana bitwasambanga naye omupiira ku ssomero naye nga asamba asonga bwati kati nga gobo sirwala n'okebera eri ye wana abasala buki usazi takebera mupiira gorabanga akugamba nti kuteeke maaso kumbe ye wana agenda ye wana ali mukuba kakati asonga mu bazzukulu naye akuba ffe abaana ffe tituli bazzukulu fatuzaala naye tituli bazzukulu so nolwekyo eyo enkola nayo weeri mukyala Suluhu owe Tanzania tekyagala bagwira kola mirimu gyabo biri anti integration tusuubira nti summit ya heads of state erina okutuula mu bwangu okugonjoola ensonga eyo kuba tulowooza nti si nsonga nnungamu especially ku bannansi abava mu mawanga agali mu East Africa katotono kwekyo njagala ne kano kamalirizeemu tubadde tulaba ensonga za Congo wano East Africa ekoza amagye gaayo mbutu zivuze bolekedde Congo tutuukayo tetukyawera owe Tanzania yafutukira mu sadaka wajira sadaka sadaka sejegira mu sadaka eno tusosowaza kino feno tulina mukola ngudo ziconnecting akakati obuzibu obuliwo kyenda mugana ngo tegeere amawanga okubelonginga to more than a single customs territory Tanzania egwa mu kiti eky'amawanga agasadaka omuli Congo, South Africa, Mozambique n'amalala fakeri wansi kakati agamawanga gayina endagaano yaago ey'ebyenfuna era kyovala twafuna obuzibu wano nga tuzimba gye bayita standard gauge railway kubanga twagenda nitupima wano nitufuna ebipimo bya standard gauge naye nga Kenya standard gauge railway bweba etambula ate nga tugamba nti lwaki rail emu tebeera preserved standard gauge nebalibwa nga tukola rail emu ngebalibwa ku rail eyedda okukatinga costs abampuliriza mwina okumanya nti twalina Kenya Uganda railway kakati tusobola okubala rail emu n'endala nezikola gauge emu neziba 3 rails 3 waliwo proposal nti bwe tukola emu yokka ng'egoberera enkadde netunyweza netuleta n'empya tusobola okuba ne rail lines 3 naye nga zikolera mu establishment ya kuteekawo rail ki emu muyinza obutabitegera bulungi naye byali waliwo proposal ezo gali yamuka batu bajja kitegeera nnyo nti gali yomuka enguudo ze gali yomuka Tanzania neetuka ekiseera negana naye obuzibu bwe muyina nti kakati n'ebipimo byammwe ate tebikwatagana na bya sadaka ate ffe tulina okuzimba paka Zambia tulina okuzimba paka kakati twasooka ne tufuna kyovolaba nti abakulembeze bateekawo gye bayita coalition of the willing abantu abamu ne balowooza bannamawulire abaali tebamanyi bulungi mateeka ga East Africa ne bagamba nti East African Community yeekutuddemu ekoze faction muyina okimanya waliwo legal principle mu nkolagana z'amawanga gye bayita variable geometry variable geometry neetegeeza
nti buli decision ekolebwa nga mawanga gegatta bagituukako by consensus obanga bonna bakkanyiza bayina oba okukkanya kona era kasita etuukibwako consensus kyawukako ku unanimity so twakiwozaako ne mu kooti so by consensus kakati kitegeeza kasita zimala okukkanya implementation oba okuteeka mu nkola bye bakkanyiza buli nsi ejja kikola lweyina obusobozi so ensi ezasooka okufuna obusobozi Uganda Kenya neyagala okutambula zo zaayagala zitambule nga Tanzania ekyalinze naye baali mu tteeka ebayita variable geometry chief abatuuliriza ndoza mutambula waliwo amawanga Denmark tuina Sweden gonna twaina ne Bungereza nga nayo tennaba kuvaamu mu European Union yes nga gonna gateeka emikono ku immigration on protocol on immigration European Union naye ate nga Bungereza ekozesa visa yaayo so nga basiginitole baali basiginitole ku protocol on monetary union European Union naye ate nga sente bo tebannaba ku adoptinga euro currency bali ku pounda yaabwe kitegeeza nti bakkiriza naye implementation yo ejja kukolebwa nga bamaliriza songa ebirala bakola ababaka ba European Union babasindika biki paka lwe bakola Brexit bo baali balina 5 points ebiseera ebyo yali chancellor of the exchequer yali Gordon Brown finally nafuuka ne prime minister for some time nga ye ayina okukola ze bayita 5 tests for United Kingdom ayamala okulaba obezi meeting nga balyoke pound sterling bagiveeko bakole ki of course naye yali ayina okwewaayo akasira n'ebigezo it happened nti bavaamu nga tebanaba ku adoptinga currency yaabwe eyo tebanaba na kuteeka implementation ya monetary immigration protocol immigration so n'ensi endala mweziri mu European Union naye nga tezikozesa Euro visa ng'osaba visa yaabwe yennyini naye nga basiginitole ensi mweziri ezitannakozesa Euro naye nga ziri mu European Union nga bo tebannagi implementing so ne mu East Africa bwe kyali ku standard gauge in the beginning era ne bwe tunaakola wano protocol kubanga tibagiteekako mukono eya monetary union ya East Africa naye okukola East African currency si buli nsi tejja kutandikirawo ati ndi East Africa yona ensi 8 zitandikiddewo okukozesa currency eyo buli nsi eyina okupima kye bayita interoperability buli nsi eyina okumanya nti Arafat bwobanga forex bureau ye business gyokola wano e Kampala nga mu sente z'otunda mulimu eza Kenya eza Burundi eza Tanzania eza ki bwe baba bakoze sente emu gwe kyofiirwa kuba eyo product eba egenze kati kyofiirwa kyenkana ne kyonaafuna nga tulina sente emu ekyo kimu fiscal convergence criteria nti fe tuzize twegoberera tutya abatuulize ebyo ebintunduzo gy'ompulu naku mbisomese bulungi nnyonyo abantu baffe bategeere nti ensi tepapa bupapi nekwata currency emu abantu baffe mumanyi n'okulowooza nti devaluation of currency kintu kibi nnyo sente zaffe zifuuse bipapula sente zaffe nze kankubulira kakati Kambala tubyogera wano kale uli ya Rwanda lukumiro wane lili musimanyi meka kamba tegeeze bwobanga you want to promote local industries ne local exports oteekeddwa kutunuulira the cost of raw materials okitegeera kati sente yo gwe bwebanga eri devalued a bit kitegeeza okozesa sente ntono okugula raw materials ezikola esaati e Uganda wano sente yeri wansi $2 so raw materials eziri locally obtained okukola ebintu byo kitegeeza gwe ojja kumaliriza nga esaati ogifulumiza ku mitwalo emeka 2 kakati ate ensi eyina sente ey'amaanyi kakati kitegeeza China efulumiza esaati yemu ku mitwalo 4 gwe ofulumiza esaati yo ku mitwalo emeka 2
singa musobola okumanya nti mulwanira market yemu ku saati yemu bagenda kusooka gula yani webiri. Now protection and promotion of local industries, part of the processes zoino kugendamu is devaluation of your currency. Abantu mwino kitegeera kiba kibi abinisho no tuleme kudamu kukaba saniza penga temukyali makulu anti mwe mutunyumiza walabako ku siringi 5 gwe olina tuganze motoka najigula ko 10 najigula ebutwalo tugama yi mama huge cost. Era juzi twagana ndufuna aba minister aba East Africa ne batuula ne bagamba nti badoptinze common external tariff bajongedde at over 35% on a list of commodities imports. Ngamba abatuuliriza common external tariff kiba kitegeeza nti mu import season nazo ebintu ne biyingira mu East Africa bana abakulu bagenda ne bateekako omusolo nga guli increased by 35%. Hey. Ne mbulwaki we are protecting local industries. Abantu we are doing import substitution. Twagala abantu ebintu bya wano bibaba bagula. Tusinge kugula bya wano. Biri birinnye kati omusolo ogwo kasatu gutaddeko birinnye ki? Nemba gamba ndi kati wano list eriwa. Ya products eziri manufactured mu East Africa. Tosobola kuyisa teke eryo nga list togirina. Kuba biriwa. Oyongedde bwongezi bintu misolo oyongedde bwongezi bei ate nga mu nsi yonna ebbeeyi y'ebintu yeeyongedde olw'ensonga. One, Russia, Ukraine. Two, the COVID-19. Waliwo kye bayita contangoes and arbitrageurs era mu economics. Abantu baffe mwino kitegeera abantu bagaana okutunda including their own stocks nga bamanyi nti Russia yakubyeyo Ukraine ekisasa erisooka nti kitegeeza ebintu bijja kulinnya ebbeeyi nja kutunda nga bimaze okulinnya babitereka wakitwayitanga anticipation holding mwakitanga holding of commodities. Yes. So kati in terms of stocks mu lulimi olw'economics ekikambwe tubayita ba arbitrageurs oba contangoes. Njagala bategeeza abantu baffe abakulembeze baffe batalawo ebintu ne beerabira nti already international commodity market volatility eri waggulu olw'entalo n'ebirala n'obutategerekeka bwa byanfuna. Emiwendo gikyuka buli ddakiika. Ebintu byereeze kati ate ne batuula ate ne basalawo ate ne bateeka ebintu ne babiteekako emisolo ne byereegera ddala n'obatunuulya noga bano. Are they working for consumers? Ngo olinga nti sizze eggwanga embeera gye litambula mu bubanga tebatunulira bintu bino nga bayisa amateeka ago. Babimanyi babawa ebitabo binene abamu bakaddiye tasobola kusoma mpapula nnya n'azimalako. Kati okutabo ogunene bambi abitwango zogambye zibayisa kuzitegeereza. Council temuyina budde ng'aba opposition kuba nti mukyasobola kati kuba nti mukkanya mulete candidate omu. DP bemu kwa abatandikanga ekintu kino ebije buvuddeko nga mmwe mutandika nga nti akati bannange tukole bwe tuti ne bwe tuti tukole bwe tuti ne bwe tuti tuwegatte ne mugenda mu Kasaka ne mujjayo candidate nga mubanga ekyokulabirako ne kati essaawa zino nammwe babatya abo bannama opozi baga oyo akolera eri tuyisa kutwala DCA kinaasoboka. Kati ekisooka kye nabuulira abantu nabagamba nti bwe tuba twagala okutwala obukulembeze bwa Uganda tusooke tutegeere obukulembeze kyeki. Mu Uganda munna temulimu atakolera Museveni kubagenda mu bululu obujja okujjako abatagenda kulonda. President Museveni yateekawo enteekateeka za mirundi ebiri nga zonna ziri ku ye yasalawo. Esooka yateekawo obululu n'alonda n'abanaabubala abanaabutegeka abanaakuba ballot paper nga abakkiriza nti eyabitegese ddala mu democracy bajja musinga abalangirire be bagenda obyetabamu. Ekyo kimu. So tosobola kwetaba mu kulonda nga tokkiriza nti akutegeka demokrati mulamba asobola okulangirira nga wamusinze. Kuba amateeka buusa amateeka agaliwo
tegabikyusa yategeka yalangirira yamanyine kampuni ezigenda obukuba yamanyine bifananyi binatunula n'olwekyo bwe weesimbawo obeera ogamba nti musajja mulungi nnyo ojja na kumusinga akulangirire ng'ensi endala bwe zibikola nga Kawunda bwe yakikola e Zambia nga ki oba kitegeera yesebo ogwo mulundi gumu ogwokubiri n'ateekawo nti wabeewo abajja okuteesa nange nveeko abo nabo ne bakkiriza nti musajja mulungi nnyo is a democrat musobola otuula naye ne muteesa n'atereza amateeka ne mutegeka okulonda n'avaako abo bo bakulemberwa DP bano bo bakulembeddwa buli agenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti ku ludda oluvuganya so abantu mwenna muli mu kukkaanya nti mulowooza nti pulezidenti Museveni demokrati era asobola okutegeka okulonda ne mumusinga temulimba bantu nti temukkaanya naye omuntu atakkaanya naye ow'ekitiibwa Konyi Joseph omusana wa kitiibwa kubanga yagamba ono tasobola kuvaako tulina kuba mukube so kati oyo yakola ye ekitakkaanya na President Museveni byakola yetali mu byammwe byakulonda atabirimu so naye fe twafunye ekizibu nti omanye fe batugamba byawandiikibwa nti Musa bwe yali atwala abaana ba Isirayiri musensuubize abajja mu Misiri abatwala mu nsensuubize ekyamazima baalwawo nnyo ne batuuka n'okulowooza nti mbutuufu ono byaliko tebiriiyo Katonda bwe gwasinza temuli talina gy'abatuusa ne batandika n'okwekolerawo obukatonda obuki obwabwe era bo n'olutalo ne lukyukamu nga bwe basinze oluzzi abo bo ne bagenda abakasozi ne bagenda ab'emiti ne bagenda ngaga nti wamusaaganye katufuneyo ono express ne mu Uganda luno olutabaalo olw'okununula eggwanga lwafunyemu ekizibu nga kiri ekyo mu byawandiikibwa nti abantu batuuse ekiseera ne balowooza nti naye bino ebibiina ebikaddiye bino tibigenda tutambuza mu kalulu ka 2021 bagamba DP UPC bill old fashion style ya nkadde FDC tetwagala ne bekolerayo ekibiina kyabwe NUP kati ate ku luno namwe mwavuddemu abagamba tewali kati banna bandaza nayo ne bakolayo ekyemikyere ne bakolayo ekyemiggo waliwo ekyabumuti nalabye omuti awo bwe gunamerera simanyi naye nakyo kirala kati nabo balaba ebibaddewo tebiina gye bibatwala kati ate obuzibu tebikyalwanyisa President Museveni ebibiina byonna byo byesazeemu ebiti bibiri nti mu byo ebyopposition kati mulimu bye bayita ebya gavumenti kati ate bye balwanyisa kakati ate nabyo ne bitandika okulwanyisa ababirwanyisa so kati tulinga abakoze front line naye nga eri mu form of esaako kati buli lwokuba toyinza kumisinga kagamba kyekizibu ekiriwo ate oba front line saako gwoyinza ogaa nti saamuteebye kizibu bw'okasuka ejjinya bituuka kuba ku kisenge nga lidde eno nga likuba bwe litakuba so kakati olutabaalo lugaanye olw'okuggyako President Museveni ku guno omulundi guno terujja kusoboka kubanga olutabaalo ate olwazze which contaminated the overall battle ate lwe lutabaalo lw'okuggyako abakulembera opposition nabo ne bafuna olutabaalo lw'okwedefendinga baleme bajjako berwaneko eri abagala okubejjako entalo era ojja ziraba abantu wangi mu mikolo egy'eddiini egy'obwakabaka egyaki ono tayogera munne nti waali nono n'ayogera n'agamba pulezidenti wa Uganda ye kati yeetoloola bwetoloozi kulaba ku baawejjere n'abaavu abalaba kina Uganda mbadde mbaweereza ku ssente mwazifunye kubanga bo bakozesa gye bayita system of prebendalism nti bakozesa state resources okwegundiza mu mitima gy'abantu to obtain loyalty from the population nti okozesa sente z'eggwanga ng'akola omulimu gw'eggwanga okufuna so obuganzi mu bantu
naye okufuna obukkiriza mu bantu kugamba nga abantu sibakwagala bwagazi naye bakusinza naye ng'okozeseza sente ziri era president wa Uganda juzi abadde yeetooloola alabo bakyakoze bakiyita PDM PDM myoga ng'agende kulaba oba zaakoze wealth creation because president wa Uganda tosobola kugenda mu population kufuna report on the implementation of a government program kati eyo report bw'omala ogiwaani atenga yani badajifuna kubago oyina okufuna report okuva mu institutions ezabikoze ekyokubiri gwe kakati gwe how do you arrive at the sampling process tika tugende mu kino ekyalo tulabe gundi ne gundi gwe president so nolwekyo kiri kibadde kya campaign kulaba omutendera guli gwakoze bulungi kati yali kawewevu tajja kimutiisa era president wa Uganda ebbanga lye lyonna lyabanoonya kubanga akalulu ekyamazima tekabeera kamazima naye omuntu ng'ogenze mu kalulu akatali kamazima weetaaga bwetaazi kufuna 30% ofune 60 bw'ofuna 30% olangirira 60 eriyo awakana ndi katagirina 30 mu Buganda wano agirina so kakati kitegeeza it is not going to be business as usual mu Buganda atenga luli mu yali aluzinze ebitundu ebirala yalina presence kuba ebibiina ebirala yatugano gendayo directly and indirectly resources tetuzina directly tuli under monitoring agencies tezikukiriza gendayo so nolwekyo natukakuningira wano mu Buganda kati ate nawo yatutte under that principle jenkugambye so nolwekyo nze lumwedda nali njogera ne mukwano gwange ye yali deputy wa party eyenseemu ne mugandoza kati goddako kuba president nantunulya bwati naseka nagana nali manyi oli mukwano gwange njagala nnyo ekyo kyoyogedde nenseka ne mwamba lwaki nagamba nti obukulembeze abantu abamu balowooza nti kya mugaso nnyo kirungi nnyo naye kikemo kizibu nnyo obukulembeze kikemo naye okutegeera nti kikemo ng'ovuddeko so abamu kye bakola butaviirako ddala nga bwe bamugirako aba afudde kya mugaso nnyo okuvaako n'ogamba nti nzaani nti nze Kibaki n'ova ku bukulembeze n'ofa Lumbeerwo nze Moi n'ova ku bukulembeze n'ofa Lumbeerwo nze Lungu owe Zambia oba Kenneth Kaunda nova ku bukulembeze of course Lungu ye bagamba yafudde mulimuko omukono gwa government so atenga kyewunyisa nga ate gobalooza nti ye yamusse ate wa opposition yawangula so nolwekyo abantu baffe njagala mutegeere naye wano Tanzania kibadde kitambula ng'okiraba n'ogamba nti ani ono nti Mwinyi Nyerere yavaako n'alekera Hassan Mwinyi Hassan Mwinyi n'akikwata n'akikwasa Mukapa Mukapa n'akivaako n'akwasa Kikwete wuuyo n'akikwasa Magufuli naye nga tayagadde naye nga akikutte kuba candidate ba Kikwete tebawangula mbeera nga ye mukaka embeera n'olaba Kenya awo Moi n'avaako abantu baffe ntera bagamba nti ffe tukyalina Moi waffe President Museveni tannatuuka kiseera kwepimira ku demokrasiya wa Kenya oba Tanzania ye akyali Nyerere era ye Moi ekya kibaba mita Muzeyi Muzeyi nalaba wadonga ba respect nene nye Kenya ne Tanzania gwokimanyi nti ffe tuli ku stage ye Kenya eya 19 98 98 bo we bali mu 98 ffe tuli mu democracy ngebibiina ababe babitadde mu 92 kati bikyesimbagana nabyo byennyini tebinatuuka na kiseera kwesimba ku kibiina kiri mu government so ffe we tuli tetunnatuuka abatuwuliriza ku Kenya wa 2 wanakalayanse nti kakati opposition etwale ffe kati ne opposition yennyini kati yesimbye ku opposition era opposition yennyini yesimbye ku opposition saagala muntu yenna alimbe banne nti waliwo ekibiina ku ludda oluvuganya kati ekyesimbye ku President Museveni ebyo tusobola obyogera ntubibulira abantu naye ebikolwa byaffe byonna biraga oludda oluvuganya kati lwevuganya omukulu ali wali mu katebe yetu lwekutuddemu ebibiina buli kyalo kyafunye ekibiina
waliwo ebibiina bingi nnyo waliwo ebyemiti waliwo ebibije waliwo ebyemmere waliwo kakati bingi obutonde bw'ensi bw'eggwanga ebyebikere naki kakati kwe kulina ebyaffe ebikadde ebyasookawo nansangwa ffe kakati tulina ffe tuli mu kye bayita PR disaster naffe tetumanyi tugenda kugamba bantu tuze kuwakanya Museveni tugamba gwe sooka yatukulembera asookayo baga naye nga tetukulaba ku cabinet chat wali so n'olwekyo tuli mu kwesimbaganako oli mu kwerwanyisa ebintu byaffe bye tulimu kati mutusaasire bya kiralu paka bwe tunaategeka ate ebibiina by'obufuzi ebinaatandika okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okulijja si kuno okujja mu dakika 3 wano nga ngenda okujja obaka buno nali bonjagala kano okantaseeko nakatereka naye mukama mpaka wakulese n'enku nenga nti nja kajjukira waliko mu parliament ya East Africa esebo kigenzo tuko olunaku lwaliro ng'omukyala Samia Suluhu mukulembeze gwanga era Tanzania yaganya abagwira okukola obuli mulimu busookerwako mu ggwanga ndabyeko ne munnamateeka we Uganda amutwala mu kooti ya East Africa ganti gwe kugamba njagala kabonera ku kiri kyogga nti waliwo endagaano zoba wakola mu mateeka olina endagaano gye twakkanyako ya East Africa naye bw'ogaana abagwira okuba nti bakola obulimu naffe oba otukusiza mu bannayuganda ne Kenya te nga tulina endagaano gye tulimu kino yakikoze mu mutima mulungi kulumirirwa ggwanga nga nationalist oba kakati waliwo ebyataakoze tulina ze bayita sectoral council on finance East African Community Sectoral Council on Finance kufuna work permit okukolerayo Demuna Kenya bwabajja wano akyayina okufuna work permit okukolerayo naye nga twateekawo ekiteeso nti work permit ebeere ya bwereere so n'olwekyo ebyo biteeso bya mawanga agali mu kukkaanya biri bilateral mawanga na mawanga bisi bya East African Community bya Bwaseruganda twasigala tuyina ze bayita barriers to trade emiziziko mu byensi obulagana naye nga tegyekuusa ku misolo omanyi bwe tubiyita non-tariff barriers bitandika okusoundinga ng'ebiri academic byabagezi naye bino ebintu si byabagezi byabasuubuzi ne woba toli mugezi naye nga gwotegera bulungi nti kino wane bakigula n'okireeta gwobeera bino olina obitegeera kye bayita barriers to trade oba ebintu ebiremesa okusuubula naye nga tebyekuusa ku misolo miziziko giri awo ne tuyisa gye bayita Vehicle Road Control Act wanga obusajja bwalinga butawaanya buddira loole etissa ebintu by'okuva e Mombasa nga loole okuva e Mombasa okutuuka e Kampala ey'ebintu byo ng'etuukira mu myezi 3 akasajja kave Kenya wali tekamanyina ngatto bwe zifaanana mbulaye kali mukebera omutendera gw'engatto omutindo guli gutya nenga okebere yako n'ekigere kimu kiyiseemu naye kakutawaanya ne kayiwa loole yonna omusuubuzi n'addamu n'azikebera buto n'azipaakinga buto n'azizza ku loole kakati those are barriers to trade but not related to tax oba kitegeera ze bayita non-tariff barriers abantu bano njagala mubitegeere byangu ne lwakuba official language mu Uganda gogana amateeka g'emisolo gabaawo nga go naye waliwo obuntu ate obutunuulirwa kusinziira ku mawanga gati kino tulina okirulamu nga kasooli waffe wano gwe baagaana kakati nga ne bagamba mbu kasooli oyo ayina aflatoxins naye ng'ekyamazima waliwo ogusajja oguyina kasooli gwe gusuubudde mu ngeri ey'enjawulo nga gwagala asooka aveewo kakati awe baliko baggulirewo akatale ka Uganda nako kakole ki gye bayitanga amafuta mingi mafuta mingi ebyo so abantu baffe nga kye balina okumanya ebyo biri barriers to trade but non-tariff so they bayita oba not related to taxes not related to tariffs they bayita non-tariff kakati byebyo byetwali tusigazza byokka abantu enguzi okubonyaabonya okugamba nti kirozo ziyitiridde web bridges nga nyingi ezimu bazikubawo nga tetuzimanyi naye ne tutandika zonna nituziquantifyinga kakati nga tulowooza ye stage kwe tutuuse abatuuliza mulina okumanya omusolo gwa East Africa katugeze muganda wange Arafat ono bw'aba asuubula sukaali ng'amujja Brazil ng'ekimusuubuza sukaali oyo kumuyingiza Uganda wano akole bbiya mukiwulira
kitegeeza sukaali oyo tamulese kumutunda. So amulese as a raw material akole bia Uganda mujeko omusolo gwa bia. Kuba kitegeera kafunyaawo kati ate eriyo kapere yenga asubula sukaali oyo munsi yemu naye nga amuleta Uganda mutunda. Yo yabatagitse kweta final consumer oli asemberayo ddala agenda okunywako. Kakati mmwe mu ndaba yammwe kya magezi Arafat amusubula okukola bia. Bia tugenda mujjako omusolo. Okumujjako omusolo gwe gumu n'oli asubula omutunda. Kubanga kitegeeza ogenda mutakisinga mirundi emeka. Ebiri. Ate twagala ku promotinga ze bayita local industries. Kitegeeza mmwe abasuubula sukaali nga wa bia twabateerawo under gye tuyita customs procedure code. Etteeka lya East Africa twaliyisanga mmwe mwina tax exemption. Kubagibwako. Teweza kubayo berimbikamu. Anti nzija. Kati obuzibu bwe twafuna bwe buli bw'enguzi. Kati obuli bw'enguzi era so nayingirako ne kooti lumu nga ndi mukulwanagana ne CPC 450 ne CPC 50 Customs Procedure Code nga bikampuni ebyabayaye nga bo bazze kutunda butunzi nabyo byagenze ku list. Kwegamba nafe tutwala kukola nguli bali wano babe kampuni ezimu zizazogera naye nenyingira kooti netulwanagana enyambako ne bakasiita nenkola ki why kuba kati obuli bw'enguzi wana ate bwatuuka nga bwe bwonoona ebyenfuna nga bakyerimbikamu ogenda okulaba nga yayise ku lisiti kuliko kampuni naye ng'ekyamazima kampuni eyo tumanyi ne warehouse weteeka sukaali gwetunda naye nga yagenze ku lisiti nti sukaali egenda kumufumba bakaita akaloddo ekole akaloddo ekole walaji gavumenti emujjeko omusolo gwa walaji nolwekyo ejja kuba double tax yasonyibwe kakati ebyo bimu ku bizibu bye tusanga nga tuteekateeka omutendera gwa East African Community twali tetumanyi nti ate gavumenti zigenda tutandika kiddanyuma oba bakaita kaddanyuma manyi bagamba bw'otunula emabega ate n'otandika okutambula eyo gy'olaga. Era nze biseera ebisinga newunya President Museveni kuba talina lunaku lwayi muka n'ayogera n'atayogera byemabega. History abatusomesa abakolone ayogera naffe bazzukulu mwe yabavaako. There is a consensus on history. Tewali amuwakanya. Amazima weegali batukolonizinga bakola ki basubula abaddu. There is no contention on history. Contention eri ku current ne future. History tumuleke. Tubesinge kubiriwo ne bijja. Wejo bijja. President wa Uganda bamubulire. Era kyovola ate kituufu kyoyogedde omanyi nze mulaba kati yasooka n'abanga abantu be yajja nabo bamutawaanya nnyo n'akulukuta nabo babeesije bona nabo naye kati yagenze okubamalawo kyatuta akabanga ng'ate n'abaana bakuze kati abaana ne batandika omusaba obukulembeze kakati agira bugiza naga munvire mpitewo kati buli kyayogera kati ayogera ku bazzukulu kakati kuba bano era asoka fero Ugandans especially era abaana kati tuli mu lutalo kuba kati twagala obukulu kati abazzukulu abatabwagala baliko mwe yabalesedde eri bali yabuddeyo eno kuba bwagala kubanga twagala tuwe tugire so n'olwekyo obuye bukodyo obwe akulengeza mu maaso twalina omwana bitwasambanga naye omupiira ku ssomero naye nga asamba asonga bwati kati nga gobo sirwala n'okebera eri ye wana abasala buki usazi takebera mupiira gorabanga akugamba nti kuteeke maaso kumbe ye wana agenda kufuna ye wana ali mukuba kakati asonga mu bazzukulu naye akuba ffe abaana ffe tituli bazzukulu fatuzaala naye tituli bazzukulu so n'olwekyo eyo enkola nayo weeri mukyala Suluhu owe Tanzania tekyagala bagwira kukola mirimu gyabo biri anti-integration tusuubira nti summit ya heads of state erina okutuula mu bwangu okugonjoola ensonga eyo kuba tulowooza nti si nsonga nnungamu especially ku bannansi abava mu mawanga agali mu East Africa. Katono kwekyo njagala ne kano kamalirizeemu tubadde tulaba ensonga za Congo wano East Africa ekoza amagye gaayo mbutu zivuze bolekedde Congo tutuukayo tetukyawera owe Tanzania
yafutukira mu sadaka wajira sadaka sadaka sejejira mu sadaka eno tusosowaza kino feno tulina mukola ngudo ziconnecting akakati obuzibu obuliwo kyenda mugana ngo tegeere yes amawanga okubelonginga to more than a single customs territory. Tanzania egwa mu kiti ekyamawanga aga SADC. Yes. Omuli Congo, South Africa, Mozambique n'amalala fakeri wansi kakati agamawanga gayina endagaano yaago ey'ebyenfuna. Yes. Era kyovala twafuna obuzibu wano nga tuzimba gye bayita standard gauge railway. Kubanga twagenda ntupima wano ntufuna ebipimo bya standard gauge. Naye nga Kenya standard gauge railway bw'eba etambula ate nga tugamba nti de lwaki rail emu tebeera preserved standard gauge nebalibwa nga tukola rail emu ng'ebalibwa ku rail eyedda okukatinga costs. Abampuliriza mulina okumanya nti twalina Kenya Uganda railway kakati tusobola okubala rail emu n'endala nezikola gauge emu neziba 3 rails 3. Waliwo proposal nti bwe tukola emu yokka ng'egoberera enkadde netunyweza netuleta n'empya tusobola okuba ne rail lines 3 naye nga zikolera mu establishment ya kuteekawo rail ki emu. Muyinza obutabitegeera bulungi naye waliwo proposal ezo gali yamuka batu bajja kitegeera nnyo nti gali yomuka enguudo ze gali yomuka. Tanzania neetuka ekiseera negana naye obuzibu bwe muyina nti kakati n'ebipimo byammwe ate tebikwatagana na bya sadaka ate ffe tulina okuzimba paka Zambia tulina okuzimba paka kakati twasooka ne tufuna kyovolaba nti abakulembeze bateekawo gye bayita coalition of the willing. Abantu abamu ne balowooza bannamawulire abaali tebamanyi bulungi mateeka ga East Africa ne bagamba nti East African community yeekutuddemu ekoze faction. Mulina okimanya waliwo legal principle mu nkolagana z'amawanga gye bayita variable geometry. Variable geometry neetegeeza nti buli decision ekolebwa nga amawanga geegatta bagituukako by consensus obanga bonna bakkaanyiza. Mulina oba okukkanya kona. Era kasita etuukibwako consensus kyawukako ku unanimity. Twakiwozaako ne mu kooti. So by consensus kakati kitegeeza kasita zimala okukkaanya implementation oba okuteeka mu nkola bye bakkaanyiza buli nsi ejja kikola lweyina obusobozi. So ensi ezaasooka okufuna obusobozi Uganda, Kenya neyagala okutambula zo zaayagala zitambule nga Tanzania ekyalinze naye baali mu tteeka ebayita variable geometry. Chief abatuuliriza ndoza mutambula. Waliwo amawanga Denmark, tuina Sweden, gonna twalina ne Bungereza nga nayo tennaba kuvaamu mu European Union. Yes. Nga gonna gateeka emikono ku immigration on protocol on immigration European Union. Naye ate nga Bungereza ekozesa visa yaayo so nga basiginitole baali basiginitole ku protocol on monetary union European Union. Naye ate nga sente bo tebannaba ku adoptinga euro currency bali ku pounda yaabwe. Kitegeeza nti bakkiriza naye implementation yo ejja kukolebwa nga bamaliriza so nga ebirala bakola ababaka ba European Union babasindika biki paka lwe bakola Brexit bo baali balina 5 points. Ebiseera ebyo yali chancellor of the exchequer yali Gordon Brown finally naafuuka ne prime minister for some time nga ye ayina okukola ze bayita 5 tests for United Kingdom ayamala okulaba obezi meeting nga balyoke pound sterling bagiveeko bakole ki of course naye yali ayina okwewaayo akasira n'ebigezo. It happened nti bavaamu nga tebanaba ku adoptinga currency yaabwe eyo tebanaba na kuteeka implementation ya monetary immigration protocol immigration. So n'ensi endala mweziri mu European Union naye nga tezikozesa euro visa ng'osaba visa yaabwe yennyini naye nga basiginitole. Ensi mweziri ezitanakozesa euro naye nga ziri mu European Union nga bo tebannagi implementing. So ne mu East Africa bwe kyali ku standard gauge in the beginning. Era na bwe tunaakola wano protocol kubanga tibagiteekako mukono eya monetary union ya East Africa
naye okukola East African currency si buli nsi tejja kutandikirawo. Ati East Africa yona ensi 8 zitandikiddewo okukozesa currency eyo. Buli nsi erina okupima kye bayita interoperability. Buli nsi erina okumanya nti alafa nti bw'obanga forex bureau ye business gy'okola wano e Kampala nga mu sente z'otunda mulimu eza Kenya, eza Burundi, eza Tanzania, eza ki bwe baba bakoze sente emu gwe kyofiirwa kuba eyo product eba egenze. Kati kyofiirwa kyenkana ne kyonaafuna nga tulina sente emu ekyo kimu. Fiscal convergence criteria nti ffe tuzize twegoberera tutya abatuulize ebyo ebintu nduzo Jompolo naku mbisomese bulungi nnyo abantu baffe bategeere nti ensi tepapa bupapi nekwata currency emu. Abantu baffe mumanyi n'okulowooza nti devaluation of currency kintu kibi nnyo. Sente zaffe zifuuse bipapula. Sente zaffe nze kankubulira. Kakati Kambala tubyogera wano kale uli ya Rwanda lukumiro wane lili musimanyi meka Kamba tegeeze bw'obanga you want to promote local industries ne local exports oteekeddwa kutunuulira the cost of raw materials. Okitegeera kati sente yo gwe bw'ebanga eri devalued a bit kitegeeza okozesa sente ntono okugula raw materials ezikola esaati e Uganda wano. Sente yeri wansi $2. So raw materials eziri locally obtained okukola ebintu byo kitegeeza gwe ojja kumaliriza nga esaati ogifulumiza ku mitwalo emeka 2. Kakati ate ensi erina sente ey'amaanyi kakati kitegeeza China efulumiza esaati y'emu ku mitwalo 4 gwe ofulumiza esaati yo ku mitwalo emeka 2. Singa musobola okumanya nti mulwanira market y'emu ku saati y'emu bagenda kusooka gula yaani 2. Now protection and promotion of local industries part of the processes zoyina okugendamu is devaluation of your currency. Abantu mwino kitegeera tekiba kibi abinitio no tuleme kudamu kukaaba sente zaffe nga temukyali makulu anti mwe mutunyumiza gwe walabako ku siringi 5 gwe olina tuganze motoka najigulako 10,000 najigula ebutwalo tugamba mama huge cost. Era juzi twagana ntufuna aba minister aba East Africa ne batuula ne bagamba nti badoptinze common external tariff bajongedde at over 35% on a list of commodities imports. Ngamba abatuuliriza common external tariff kiba kitegeeza nti mu import season nazonna ebintu ne biyingira mu East Africa bana abakulu bagenda ne bateekako omusolo nga guli increased by 35%. Ne mbulwaki we are protecting local industries. Abantu we are doing import substitution. Twagala abantu ebintu bya wano bibaba bagula tusinge kugula bya wano biri nnye kati omusolo ogwo kasatu gutaddeko biri nnye ki nemba gamba ndi kati wano list eriwa ya products eziri manufactured mu East Africa tosobola kuyisa teeka eryo nga list togirina kuba biriwa oyongedde bwongezi ebintu misolo oyongedde bwongezi beeyi ate nga mu nsi yonna ebbeeyi y'ebintu yeeyongedde olw'ensonga 1 Russia Ukraine 2 the COVID-19 waliwo kye bayita contangoes and arbitrageurs era mu economics abantu baffe mwino kitegeera abantu bagaana okutunda including their own stocks nga bamanyi nti Russia yakubyeyo Ukraine ekisasa erisooka nti kitegeeza ebintu bijja kulinnya ebbeeyi nja kutunda nga bimaze okulinnya babitereka wachi twaitanga anticipation holding mwachitanga holding of commodities. Yes. So kati in terms of stocks mu lulimi olw'economics ekikambwe tubaita ba arbitrageurs oba contangoes njagala bategeeza abantu baffe abakulembeze baffe batalawo ebintu ne beerabira nti already international commodity
market volatility eri waggulu olw'entalo n'ebirala n'obutategerekeka bwa byanfuna emiwendo gikyuka buli ddakiika ebintu byereeze kati ate ne batuula ate ne basalawo ate ne bateeka ebintu ne babiteekako emisolo ne byereegera ddala n'obatunuulya nogaabano are they working for consumers? Ngo olinga nti sizze eggwanga embeera gye litambula mu bubanga tebatunuulira bintu bino nga bayisa amateeka ago babibanyi babawa ebitabo binene abamu bakaddiye tasobola kusoma mpapula nnya n'azimalako kati okutabo ogunene bambi abitwango zogambye zibayinza kuzitegeereza okukolerayo munnakenya bw'abajja wano akyayina okufuna work permit okukolerayo naye nga twateekawo ekiteeso nti work permit ebeere ya bwereere so n'olwekyo ebyo biteeso bya mawanga agali mu kukkaanya biri bilateral mawanga n'amawanga byosi bya East African Community kati bya Bwasseruganda twasigala tuyina ze bayita barriers to trade emiziziko mu byensi obulagana naye nga tegyekuusa ku misolo omanyi bwe tubiyita non-tariff barriers bitandika okusoundinga ng'ebiri academic byabagezi naye bino ebintu si byabagezi byabasuubuzi ne woba toli mugezi naye nga gwotegera bulungi nti kino wane bakigula n'okireeta gwobeera bino olina obitegeera kye bayita barriers to trade oba ebintu ebiremesa okusuubula naye nga tebyekuusa ku misolo miziziko giri awo ne tuyisa gye bayita Vehicle Control Act wanga obusajja bwalinga butawaanya buddira loole etisse ebintu by'okuva mu Mombasa nga loole okuva mu Mombasa okutuuka e Kampala ey'ebintu byo ng'etuukira mu myezi 3 akasajja kava e Kenya wali tekamanyi na ngatto bwe zifaanana naye kali mukebera omutendera gw'engatto omutindo guli gutya naye ng'okebera eyako n'ekigere kimu kiyiseemu naye kakutawaanya ne kayiwa loole yonna omusuubuzi n'addamu n'azikebera buto n'azipaakinga buto n'azizza ku loole kakati those are barriers to trade but not related to tax oba kitegeera ze bayita non-tariff barriers abantu bano njagala mubitegeere byangu ne lwakuba official language mu Uganda gogana amateeka g'emisolo gabaawo nga go naye waliwo obuntu ate obutunuulirwa okusinziira ku mawanga gati kino tulina okitulamu nga kasooli waffe wano gwe baagaana kakati nga ne bagamba mbu kasooli oyo ayina aflatoxins naye ng'ekyamazima waliwo ogusajja oguyina kasooli gwe gusuubudde mu ngeri ey'enjawulo nga gwagala asooka aveewo kakati awe baliko baggulirewo akatale ka Uganda nako kakola ki gye bayitanga amafuta mingi mafuta mingi ebyo so abantu baffe nga kye balina okumanya ebyo biri barriers to trade but non-tariff so they bayita oba not related to taxes not related to tariffs they bayita non-tariff kakati byebyo byetwali tusigazza byokka abantu enguzi okubonyaabonya okugamba nti kirozo ziyitiridde web bridges nga nyingi ezimu bazikubawo nga tetuzimanyi naye ne tutandika zonna ne tuziquantifyinga kakati nga tulowooza ye stage kwe tutuuse abatuuliza mulina okumanya omusolo gwa East Africa katugeze muganda wange Arafat ono bw'aba asuubula sukaali ng'amujja Brazil ng'ekimusuubuza sukaali oyo kumuyingiza Uganda wano akole bia mukiwulira kitegeeza sukaali oyo tamuleese kumutunda so amuleese as a raw material akole bia Uganda mujjeko omusolo gwa bia oba kitegeera kafunyawo kati ate eriyo kapere ye nga asuubula sukaali oyo mu nsi y'emu naye ng'amuleeta Uganda mutunda yo yaba tagetize kweta final consumer oli asemberayo ddala agenda okunywako kakati mmwe mu ndaba yammwe kyamagezi Arafat amusuubula okukola bia tugenda mujjako omusolo okumujjako omusolo gwe gumu n'oli asuubula omutunda kubanga kitegeeza ogenda mutakisinga mirundi emeka ebiri ate twagala kupromotinga ze bayita local industries kitegeeza mmwe
abasuubula sukaali nga wabbiya twabateerawo anda gye tuyita customs procedure code etteeka lya East Africa twaliyisanga mmwe mwina tax exemption kubagibwako tewetaiza kubayo beerimbikamu anti nzija kati obuzibu bwe twafuna bwe buli bw'enguzi kati obuli bw'enguzi era so nayingirako ne kooti lumu nga ndi mu kulwanagana ne CPC 450 ne CPC 50 Customs Procedure Code nga bikampuni ebyabayaaye nga bo bazze kutunda butunzi nabyo byagenze ku listi kwegamba naffe tutwala kukola nguuli bali wano kampuni ezimu zizazogera naye nenyingira kooti netulwanagana netulwanagana enyambako ne bakasiita nenkola ki why kuba kati obuli bw'enguzi wana ate bwatuuka nga bwe bwonoona ebyenfuna nga bakyerimbikamu ogenda okulaba nga yayise ku lisiti kuliko kampuni naye ng'ekyamazima kampuni eyo tumanyi ne warehouse weteeka sukaali gwetunda naye nga yagenze ku lisiti nti sukaali egenda kumufumba bakaita akaloddo ekole akaloddo ekole walagi gavumenti emugyeko omusolo gwa walagi nolwekyo ejja kuba double taxation oyasonyibwe